Kale agataliko nfufu ag'olunaku olwaleero kadugatandikire mu kkooti ya Kisekwa. Olunaku olwaleero ATM omusango netegeeza nti abakulira ekika ky'Endiga abasooka balya ensowole. Kino kiddiridde omusango ogwalwopwa lujja bosa tabula ne banne nga balumiriza owessiga Sekkoba ne namusota okwekobaana bombi bwe batyo ne babulankanya obukulu obw'ekika eky'Endiga. Ebadde mu kkooti ya Kisekwa, omusasi waffe abituleetedde era kaabituwe mu bujjuvu bwabyo. Essanyu libuganya ab'ekika ky'Endiga bakulembedde ku Bulanga Emmengo kkooti ya Kisekwa beragidde aboolunyirirwamu yiso okola enteekateeka bunnambiro ez'okuzuula Lw'omwa oyo nno ali mu nsikirano ya Kkalira Moses Walugembe yasooka okulembera ekika kino. Kiddirira mu ku bazzukulu b'ekika ky'Endiga ogwokubira enduulu mu kkooti eno nga 6 omwezi gw'okubiri bemulugunya ku wessiga Sekkoba n'owessiga namusota olw'okwekubaana bombi ne babulankanya obukulu bw'ekika ky'Endiga obwalwa obw'embaale mawokota. Omulamuzi Lubega Sebende asomedde enjuyi zombi ennamula y'omusango guno ng'ategeeza nga oludda olwabwe bwali olutuufu olubalwa okukizuula nti abamasiga bana abazze bali obwaluma mu mpalo si kyannono mu busika obwa Buganda. Amasiga agali obwaluma mu mpalo ge gano: Serunkuuma empami mawokota, Luwanga empami mawokota, Namusota emaziba mawokota ne Semiti ebuyanga mawokota. Abamasiga ago abana bonna baana baakali esubula Lw'omwa ye tebamukwatako abayita abasatu abo baana ba buvi okukosa Semiti ebuyanga mawokota. Semiti oyo mwana wa Luwanga empami mawokota. Awonna ab'olunyiriri lwa Muyiisa basabibwa okukola enteekateeka y'okwaza n'okuzuula Lw'omwa ow'ennono ali mu nsikirano y'akali esuubula Lw'omwa eyasooka. Akatizza nga abazzukulu ba Kanywatabula abamu kali esuubula mu nnono balina obuvunaanyizibwa ku butaka bw'ekika kino obukulu obuli ku Kulumba Mbaale emawokota. Wadde ng'obutaka buno busaanyiziddwawo nnyo, Katerega si abazzukulu okuuma ekitundu ekisigaddewo n'okukola akafuba okununula ebyatwalibwa. Kkooti era yalaba ng'ettaka ly'oku lusozi luno lisaliddwasaliddwamu obupoloti. Ebikyasigaddewo bisaana bikuumibwe butiribiri n'ebyo ebisobola okununulwa binunulwe ku lw'obukulu bw'obutaka bw'ekika kino. Azira oludda n'olutamatadde ensalo ya kkooti eno okujulirwa Ssaabasajja Kabaka mu bbanga lya mwezi gumu okuva leero. Oludda olwabyo lukulemeddwamu lujja bosa tabula ne banne boogedde ku mivuyo gye badde mu kika kino okuva Lw'omwa yasooka omwalina okutunda obutaka. Baagabana obukuumi bwa jjajjaffe Kamya ng'asikidde jjajjaffe kali esuubula omutandisi w'ekika ekyo bakikoze emyaka 487 nga be bakulembera ekika ne batunda obutaka bwonna okubumalawo ne jjajja wagalamidde wonna ne batundawo. Lujja ategese nga bagenda okuyita mu bunnambiro okulaba nga bakola embaga ey'okutuuza Lw'omwa ow'ennono omutuufu. Tugenda kuteekateeka embaga ya Waddiga tutuuze Lw'omwa ow'ennono mu ntebe ye, tugende Wakatikkiro tumwanjulire oyo Katikkiro atuwe enteekateeka yanjula omuntu omutuufu eri Ssaabasajja Kabaka. Disani Mutyaba yakusakidde Gule Nkulu Abukede TV. Kale webale nnyo munnaffe Disani Mutyaba ababadde beebuuza kkooti ya Kisekwa engeri gy'ekolamu emirimu gyayo gyegyo. Olwaleero Pulezidenti Museveni agaddewo Olusirika olw'Abasikawutu nga nolubadde luyindira kaazi era ng'eno gy'asinzidde n'Abasuubizza nga bw'agenda okutuukiriza obweyamo obwa ssente obuwumbi bubiri ssaako n'emmotoka z'Abasuubizza okubayambako okuddukanya emirimu gyabwe. Museveni bano abasabye bakwasizeeko gavumenti naddala mu kubunyisa enjiri ey'okukulaakulanya abantu nga bayita ku miruka emanyiddwa nga Parish Development Model. Ebibaddeyo katubirabe mu bujjuvu. Abasikawutu abasoba mu 13 bakungaanye ku nkambi yaabwe ekaaze okugala Olusirika lw'omwaka guno 2022 nga bavudde mu mawanga ag'enjawulo. Ku mukolo guno Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu. Wano Kamishona w'Abasikawutu era nga Minisita w'ebyebiri n'entambula Jane Katumba Amala abulidde Pulezidenti Museveni okusumuzibwa kubayitamu omuli ekyensimbi obubiri ze basuubiza bwe batazifuna ng'obutaba na ntambula yaabwe ssaako n'ebyo byabbandi okubanga bikaddiye ne bamusaba bakwasiseeko okuvunuka okusomozebwa kuno. You directed that the Ministry of Education and Ministry of Finance should give us 2 billion to support our activity. Your Excellency, I'm unhappy to report that that has not been able to be achieved. We get about 250 million the whole year
So we are requesting that if possible, if we can get a van and a bus. Katombera sibe President akamishira abasika buto muzidisi bategeke ku musali kibangwize okusimisa bano ddala banavubuka okwagala eggwanga lyabwe. Resources are still inadequate to support scouting from down the zone level, much as this organization is a voluntary and also depends on personal contribution. Omu ku basikaawuti omukulu mu ggwanga Dr. Mage Kigoze awummudde obukulu n'abukwasa Profesa Badru Katerega asibye Pulezidenti Museveni okubayambako mu lutalo olw'okutaasa ettaka lyabwe ekaaza okuwona okubbibwa abanyakoze. You have improved our security. As you remember, our land was always at risk. While at that time, Minister Binyigiza n'emisa Jenti Kataha Museveni baka watise Minister Mbizi Binyigiza bisokerwako Dr. Joyce Mulikaducho yenyemidde olw'omutuka wa Uganda mwegwa gwanga ogusireba buli olukya. I appreciate the leadership of the Uganda Scouts Association for organizing this camp and for your exemplary service to our nation. Ye President mukogera ko Abasuubizza nga senze Abasuubizza nti agenda kuzibuliza ko n'emmotoka ebbiri okuli basi n'eze bayambeko byentambula. I'm sorry to hear that you didn't get the 2 billion per year. That's really small. You will get it. I will make sure you get it, that 2 billion. About the new brass band, yes, I will sell some few other bulls and I'll get you new equipment for the brass band. It was very good. The brass band was very good. Azira b'ekibiina kya Uganda Scouts Association okwasisa gavumenti mu kulwanyisa obwavu nga bayita mu kukubiriza abantu okwettanira pulogulaamu zaayeza enkulaakulana okuli ne parish development model. To teach our people to go from okukola ekidda kyonka okukola olubuto lwokka. Teach me each keken, as they say in Luo, to make sure that every family in Uganda is working for food security, but also for income. Kiberu Paulo yakusakidde gulemu ku Bwabukedde TV. Kale olaba amawulire yakedde ate era tujja kukoma okwo ojja kubanga ofuna amawulire mayitirivu ddala ojja kulaba engeri Ruto gye yeezimba okuva mu kutembeeya amagi omanyi by'alina Bukedde akugambye nti alina ennyonyi 5 ez'obwannannyini naawe oyinza okutandikira awo n'otandika okugatembeeya n'olaba gye binakkira tomanya oyinza okutuuka waali. Mulimu omukazi alumye pasita obusajja biri mu Bukedde wa leero. America yo yine ekubye misaile North Korea nezzo omuliro mwebiri muno ojja kubiraba olabe mwana muwala wano musanyu